Obukadde magezi takubuulira kya mukaddiya ate era bw'okula olaba bingi naye ne Nnaalongo Erivaniya bw'atandika okukunyumiza ebyafaayo wamma ggwe ogw'amatu. Nnaalongo mukyala muyonjo era nga bw'atuulako awo mu biseera bye eby'eddembe tekimulobera kusanirira kaviiri ke akajjudde envi. Ono gwe tusanze ne bazzukulu be nga bateekateeka okuyiikirwa amanzaali ng'ajaguza amazaalibwa ge ng'aweza emyaka 97. Anti yazaalibwa mu mwaka gwa 1928 mu munisipaali ey'e Mukono wano nga baayitangawo Bukoba mu ddwaliro ly'e Nakifuma n'akulira ku kyalo ekiyitibwa Bulijjo era nga yazaalibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa. Kale nga mu bufunze ono yakalaba ku bakabaka basatu balamba omuli Ssekabaka Daudi Chwa, Edward Muteesa ne Muwenda Mutebi. Mu mbeera eno Erivaniya ebyali e Bulijjo abituviiridde ku ntono. Ekiriko nnyo abantu abakyala okujja ng'omugenyi yazze nga bw'otomutwala ku mbuga omufulumya kiro n'omukuŋŋuusa tebakusanga naye mu nnyumba tebalaba muntu waka muntu gwatamanyi. Ono agamba nti kyagendererwamu kumalawo obumenyi bw'amateeka. Twasuza abantu babbi bakukwata musango munene omuntu n'asula awaka oba ennaku ebbiri oba olunaku nga nebamulengera abo nabo omuliraano bwe bati akutwala ku mbuga. Nnaalongo omulembe gw'okucyakala gwamuyitako anti maama we yali siwa kusaaga ye ng'ofuluma mu nju yaani mbw ogenze kucyakala. Simyaye yakucyakala ng'obeera oli omukazi nyammwe amukambwe kambwemu. Wulira obumu ku buyimba obwaliwo ebiseera ebyo obwakwatanga bannayuganda omugamba. Tebamaze okutunda kiyira owakabuzi ke yeeriire, bamaze okutunda kiyira owakoko yeeriire, buli akwata munne atugabutuzi nga obudingiri buvuga Obwakabaka bugenderedde, Obwakabaka bukubye ku ccwa. Waliwo ekiseera lwe kituuka ne yeevuma okuva mu mulembe gwe okujja mu gwaffe ogw'ennaku zino. Lwaki? Obuseegu bususse naye bwebitoka ntibirandekerawe kubimu buseegu bususse. Nedda bwaliwo naye kino kisusse. Abaana balabye ebintu ebyeneena ebiri ku firimu ko toyagala mwana bwati agibeereko nnyo agyekkute. Okumanya yeekokkodde omulembe. Wulira n'owasa mukazi wo n'agwa mukoddomi mu kifuba okwo kutereera ng'alina nazaala bwe tamutateekwa kumugwa mu kifuba. Nazzi kuno abantu baazaalanga abaana bangi naye ate ennaku zino bazaala ba munyoto. Lwaki? Kuweerera. Toyagala ozaale baana 6 tojja kusobola kubaweerera. Era ozaala abaana basadde oba 3 oba 4 kyekiganya abantu okuzaala. Bwe kituuse ku baana okwonooneka n'okuba nga tebakyagambwako Nnaalongo akitadde ku bazadde. Abazadde be baboonoonye, ffe tuboonoonye abazadde. Omwana wagendanga okusoma ggwe kennyini, tewagendanga nakabalagala mu nsawo n'ogamba sijja kusoma kubanga tebampadde kabalagala. Naye nga luli okyogererawa. Kale mmwe abatayagala kuzaala muwulire bino. Ajja kwagala abawala 10 abazaddemu abo ayagadde bafune olubuto atole ssente ze yandiguzeemu ekitole ky'ennaka kimu egenda olugyemu tombulira byakuzaala. Erivaniya avumiridde abateeka abaana baabwe ku nkola ey'ekizaala ggumba nga bakyali bato tebanneetuuka. Nti abaana baffe babaleetedde ekizibu, babakuba empiso nga bawere ez'okubagema okuzaala. Era kakati abaana omwana nga waabwe eddagala lye babakuba kuzaala kujja kuba kutono. Ono eyazaalibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa bw'ageraageranya obukulembeze obw'ensikirano obwaliwo ebiseera ebyo n'abakulembeze abayita mu by'obufuzi eby'olwaleero wamma toyoya. Mulimbo obwakabaka buli bwalingamu ekitiibwa nga n'ow'omuluka abamuwa ekitiibwa. Naye kaakati tewaba oba oli mwami kubanga oba tomanyi luzungu tojja kukola ki, ne tebuliimu kitiibwa.
mwabawasa ne mwanjula bakyala bammwe bwe mwawukana ne mugenda ne munonayo ebintu ku buko muwulire bino. Ekintu ekyo kyali ky'abasiraamu naye ku ddiini endala naye sikimanyiiko naye ng'omusiraamu ge bayita amayale nga bw'anoba omukazi agasasula bamubajooze nnyo bateekwa okumuwa ebintu bye naye ate bo bagamba mbalekawo etteeka twawukane n'ebintu tubyawulemu ekyo kye sitegeeramu n'akatono. Erivania asiimye Kabambaggulu olw'okumutuusa ku kkula. Era neebaza Katonda nempuna ekyokulya nentulagala wentula nfunawo ekyokulya weewaawo tewali mutuukirivu wasikira bwakabaka bwa Katonda naye mpulira emirembe kubanga abantu abasinga tebabifuna. Oyinza okwebuuza ono ddala alya mmere ki emuwangaazizza okutuuka wano? Naye ddala lyanga twalyanga matooke naye kaakati tuli kawunga mawogo ebwetyo byonna gyeriwo girya tugirya mukama baba yampadde ngirya. Ono agamba buli lwalaba ku bazzukulu be nga batuddeko awo bamukolera emirimu afa essanyu. Abazzukulu kaakati be banfumbira n'olwaliro banfumbidde ne ku luli bajja banfumbira nga bakutte musepiki bafumba. Namayanja Mirembe ono nga muwala we omu ku basembayo amwogeddeko ng'omukyalo omuyonjo. Mukadde muyonjo abadde yeeyoleza lwakuba ennaku zino atandise ofuna obuzibu obujuzi yamenyeka atola n'amenyeka engalo naye ng'okweyonja yeekolako gwe ne woba tumuwoleza ye yeeyoleza kubanze sitakumuwoleza nnyo naye kyekyo nkitandise nga atandise okumenyeka naye amanyi okweyoleza engoye ze bulungi. Wano n'abazzukulu nga be baawoomye omutwe mu kumukolera akabaga kano bamutuviiridde ku ntono. Jjajja mukyala mugezi nnyo 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 nze obwongo bwe sibusobola na busobola kuba ye muntu akulaga nti ategeera n'okubala ekinusu eky'ebibiri n'eky'ekikumi ate teyeerabira n'emyaka gyonna agijjukira. Jjajja ayagala abantu ekyo kyo oli ne bwagamba nti ki naye ffe tukulidde wano ewa jjajja tuvuddewo ojja n'osangawo abantu nga bane batono nga naye jjajja ali naye amwagala. Kale kyensinga omujjukirako bwe baali bantwala mu kyalo yafuba nnyo kola kyokunnoonya kyensinga omujjukirako. Ye omutima gwe gwa njawulo ate n'ekirala kyemulabyeko nti ayagaliza n'ekirala kyemulabyeko ye muntu asobola okuyimirira naawe mu buli mbeera. Ekiseera nzijukira ebiseera byonna bye mmaze nga ndi muto mpaka wenkuze kati tandekeredde ayimiridde nange ate abadde nange. Nze muzzukulu asooka wano nze muzzukulu omukulu ate nze nalo nentera kuba mpi nkuba n'enkoowa. mpulira essanyu lya mirundi 15. Oluvannyuma Naalongo asaze keeke ng'akabonero ak'okujaguza era tekimulobedde kunyeenya ku gali b'enjole. Kale gwe omukadde we naali eyo ng'oli myaka 60 naye ng'ofuuse ekitagasa teweeyonja owoza nsi nagivaako okuggyako obunywa omwenge munnange waliyo ow'e97 kale nno weefeeko oluyimba twaliwo lusobola okukunyumira oleme kuwoza nsi nagivaako. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.